actually an opinion yange buli muntu kimugwanidde okusoma wakiri n'amalako senior 4 okoma mu kyomusanvu ebantanya buli muntu kimugwanidde okusoma wakiri n'amalako senior 6 bwe kiba kisobose soma diguli yawo gijjeyo ne kyengenda okwogera kinaabasanyusa si kirungi okugwa eddalu ng'ebbaluwa z'ojjeyo tezinnakola ate newe wandiisa ojjeyo endala wakatikkirwa diguli bwe pa mangu ago n'enlooringa kati ogobe masters eno gy'osooseyo ogyemu ki abantu kyebavudde bagenda paka kuba profesa nga tebalina kizimbe mu kibuga genda onoonya akeedi ezo zonna noonya ebizimbe olabe ebyabakyala mu ebiri n'ebyabaami ombuulire ebyabalina PhD we babitadde omuzungu ono kyeyatudizayiningira kirimu obulungi n'obubi kati kiri ku lwaffe okwawula obulungi n'obubi eriyo ssebo abantu abataagala kwogera naffe mutulabe kati tutegeera nga ne bwana abitunyonyola tetujja bitegeera ategeerera waggulu ebitabo asomye bingi naye nga mu ngeri eyo talina busika bwagenda kulekera baana be kubanga ebitabo tebisikirwa nga be nabagambe these are my opinions nkiddemu omuntu asoma n'atuuka ku ddala nga abatutunira bwati atunyinyimbwa ne bwe nayogera tebajja kutegeera. I wish they had read books, but how do you explain to them? N'abatunuulira ate nga n'ekirala taagala natuwuliriza bw'aba n'akuwuliriza ayagala kuwulira oli dokitaani bakuŋŋaanyiza ebipapula bingi naye abaana tebajja bisikira ate nabo tebalina kye bajjeemu. Soma otegeere bw'onookola emirimu gyo kubanga okusoma twakwayalinga knowledge and skills naye omukisa guli mu mikono gya Katonda.